abasajja abalina prostate cancer namba ennene si bonna bamujja ku bakazi baabwe kubemma. Kankiddemu gumu. Abasajja abalina prostate cancer namba esinga obunene bamujja mu kummangana. Atakitegedde weebake. Kiŋŋambira abantu bana genda obuuza abasawo bakubuulire. Omusajja buli lunaku every day are generating sperms on a daily basis. Buli lunaku every day. Kyobalaba omusajja omulamu buli lunaku bukya alternative. Buli lunaku kasita amaaso gazibula ng'omubiri gwonna guzibula. Ekiro aba yamaze okukola sperms naye ate toyagala kukwatako. Ekivaamu nga bagenda bamulongoosa. Abantu bangi abagenda okusubwa eggulu olw'obusiru. Obeera maka g'oli okimanyi mwalokoka talina gy'agenda kulaga. Ogamba nkulina omusibidde ku kagala kano akadiridde naswi. Otambula oyimba n'okuyimba mu nnyumba. Munaddawa ate munaddawa. Era munaddawa. Munaddawa ate munaddawa. Tubalina munaddawa. Ne mukola na association musiŋŋaane bukuŋŋaanire eyo. Buli omu ne yeewaanira ku munne nze owange mulina ajja kukitegeera. Ate munnange Katonda yakulanga eri. Nammwe mubonaabona n'ebizimba by'okunabaana. Naye temulwala prostate cancer bati mina prostate. Mwebase. Bw'obanga okola ky'ogenda okukola ne balo. Kikolenga ng'omanyi nti okoze ebintu bisatu. 1. Omuwadde laavu. Kyekyakuleeta toli mwannyina. Number 2. Okoze endagaano ya Katonda. Number 3. Bakazi mwe muli ddagala lya kansa. Nyamba obimbalire ng'obigamba munno. Namba emu okoze ekyoteeka okukola kubanga oyo si mwannyoko. Number 2. Okoze endagaano ya Katonda. Kubanga walagaana nti anaabeeranga wuwo naawe n'obeeranga wuwe. Number 3. Oli doozi ya kansa. Ate bandike mubitegedde ate ng'abamu muliko n'emizimu. Waliwo agenda okwewaanaga ni kansa ajja kukuluma. Waliwo agenda obyewaaniramu gandi kankuleko owulire kansa bwaluma. Naye naawe ojja kubeera nnamwandu. Bane tukyali mu njiri. Baliwo abaga nti eyo njiri yennyini kubira Mukama engalo eza waggulu.